And I can't argue. Nti gravity kubanze nabagambe taina hit. Nene bangamba seba ina hit. Bwado gamba baruni. Bonna committee. Ya bandeka nga taina hit. Nene bangamba nti seba ajirina. Ngamba iso. Statement so I know you also okulawo from like June to around It's the longest so. For about 2021, yes, December. up to now. Yeah. So it's so mwesanga ku list yo. See, ukwe picha. Nenga kamba. I said anyone can survive in Uganda. Because I mean, that's why I said earlier. I think sometimes people want some unserious music just to be happy. Ubateka kunyo ono music okubera serious no kalamu imanzo kuzakuwa Music was serious that answer to that total. If you look at this year in particular. Well, the chance of about that is allowed to evolve. Unserious, so get them serious. Don't be static. Maybe a direction that we okay. For now to go ahead. Uganda insisting on Uganda. Yenda kuzayo wetwagenze before the break. The Rwandan question and how their music is evolving. And then bagenda tuiso okutuuka ku level gye twagala exporting the music. Why don't we have as many artists and music getting exported in our country? It begins with the mentality of Ugandans. Uganda remember here President Ugalia created MTV Awards. Mamas. But still, I hope she was network. Listen. Ateka Sente Bayimbi Benin. Olabira kwa example ya billion yasa. Sente wa imalwaliro oli okumvuka yavayo. Bobiwine. Nagamba nti bali dedwa. Lenga sikito. Okumanya nawulira mpulira omutima gwange. Bobiwine afuna billion. Kazimbanga buli mwaka kazimbanga kweyadde ne clinic abayimbi mu Uganda bali, let me say, a minimum of 100,000. The last time when we twakola kono wanjireza kulini twali mu 100 and something 100,000 mutwalo 10. That's way back. Naye government wekwata billion asatu after all the years. Nezwa industry abantu bafune mukoko sente byola Sasula n'omusolo. Industry contributing to GDP about 0.003% of the GDP, whereby we man contributing to GDP, we not government we no what this abalimi ngabuwa abasomesa ngabuwa abasuubuzi nange nkwatako abana Uganda sebo bagambye twalidde kati Museveni waleta MTV nga mujiko Eddie Kenzo bwe bamunominate nga mu awards bwe bamugamba don't vote Eddie Kenzo, vote Diamond. So then who is a Uganda? Neto deoku omaitu izo kutunulira the outcome nga yafunze ku root cause. Muna Uganda tuva atyo okukyawa ensi Thank you. And I'm the only person with that answer. Maybe we were many, but I have that answer. It was a trick of the opposition. Which abantu bejawo. Era best yachogeranga open. Bejawe. Ne Bobi achikozesa. Kibanange bani abatu abecha eto bejawe. Abantu basobola okwegugunda. Omuntu omuteka mu mentality ayinza n'okwikyalira reasons ezitaliyo
as if from America techo omuntu ayinza n'okulya emmere enakutana n'ekyawa naga nti gavumenti kyogamba abantu balina reasons ziri valid. Dr. Kizza Besigye yali akola ekintu ekyo nagamba nga bakwano bange nagamba nti dokita naddala yali atabula obudde tebulituuka n'alimira eri obukyayi ng'abantu bakukyaye naye babbira baabaana bwe bayisa Dr. Kizza Besigye omusajja ekwenowooza nti genuinely yali clear politician kubanga ya arguinganga with point facts ekitegedde facts ate nga ffene muzeeyi era tutuulako wabbali oluusi n'obuuza muzeeyi dokita kino kyeyogedde Kiri kitya? ekitegedde va ku bino byabwe tukooya emyaka simanyi myaka no this man used to set it naye yatabula eddagala ly'obukyayi mu bantu bekyawe abannayuganda balaze Dr. Kizza Besigye bamukyawe